ez'okulaba, ez'okuwulira, ez'okwogera, ajjeko oxygen, ajje mu lubuto eyo emmere jangu mukamwa wano, sasulira emmere gy'ogiweereze, programu enegifulumya. Tumutendereze nnyo olutendereza olutadde ebirowoozo byaffe. Leka ebigambo byaffe bifaananenga olw'olumu. Baganda bange Qur'ani eyo twandigiwadde obudde. Qur'ani twandinyigiriza nnyo muntu nayiga okugisoma. Nkakasa bulungi nnyo nti tulina ensonga zetuweewa. Gwe mulina olabanga omutuufu ndi busy kasita mperedde abaana bali ku biraali sisaala. Tulina ensonga zaffe Qur'an nolabanga alina ebyeddiini ebingi nga yolaba olikkiriza oli mu maaso ga Allah nti ekituufu zonna ze nalinanga ensonga tezaali nsonga. Olinawo omukisa gwa bulamu okwerwanako okuyiga okusoma Qur'an. Mondeke muli wano nnemerewo nnyo, tugezezaako ebisinga obungi, tusaala, tusaddaaka. Ennaku z'omwezi olwala ziri 24, ekiro kya 25, mwezi gwa Rajab guba gwa musanvu. 24 wabawula ennaku nga 5 oba 6 guno omwezi gugweko ogw'omusanvu. Ogw'omunaana guyitibwa Sha'ban, ogw'omwenda ye Ramadan. Kitegeeza tulina ennaku nga 4, tulina ennaku nga 5 oba 6 n'omwezi gumu okuyingira omwezi gwa Ramadan. Tugezezaako ebisinga obungi okusiba alhamdulillah. Abamu tuli Mande n'Olwokuna tuwerwanyeeko, bangi tuli bimu Qur'an. Bino tebiriko seekana atali. Fungiza muganda wange ofune enteekateeka esoma Qur'an. Gyokolereyo osobola okutuukirira Imamu abasaaza Zuhuri n'akunyigirawo eddakiika kwasula eddakiika nga 2. Mpola mpola mutandikire mu yasalu. Mu wiiki ne bwofunamu ennaku 2-3 mu wiiki ng'ofuninamu ennaku ezo nga buli oluvannyuma lwa asuli mutula eddakiika 3 n'esseekawo. Wallahi ogenda okutambula omwaka at least kyakubiri. Yenna wangadde nga alinawo enteekateeka eyo ya nnaku 2 mu wiiki neyasaru naye mu maaso ga Allah akaguwa ka Qur'ani aba akasomose. Wonna Allah wamujjululira oyo tagenda kuvunaanwa bya Qur'ani. Lwaki? Wabadde programu etambula. Allah onzijeyo bujja mbadde nsoma. Oyo ebikwata ku Qur'ani byonna babisomose. Fa bakyetuddeko tetugenda kubuukawo. Qur'ani yatulwana ennyo tutegere byetegeeza. Bubaka gobadde okimanyi nti Suratul Fatiha dduwa, Suratul Fatiha kusaba okuteeketeeke. Nga yenna asomye Suratul Fatiha aba asaba. Kyovola bafundikira n'amiina. Amiina kitegeeza Allah nkusaba oyanukule. Kati essula yo ng'ogisoma fumitiriza ku byosaba, ogenda okumiinisa nga byosabye obimanyi byosaba Allah ayanukule. Fe olw'okwegayaalirira abagezezagezezaako okusoma Qur'an tetutegedde byetegeeza. Bwe gutuuka ku Suratul Fatiha yoyote wali simanyi mirundi gye tugisoma. Musaazi w'esswala 5 ayinza okugisoma emirundi nga 17.
n'essula etegeeza ki era omiinisa biki kyova olaba emiinisa yaffe mu swala ez'olwatu subuhi magaribi ne isha emiinisa si miinisa etegeeza Allah tukusaba oyanukule ffe tuleekaana mu buleekaanyi kigambo kyembadde kyanso kitera okunsimatuka kwasama naye kitwale ntokiwulidde imamu awunzika suratul fatiha tontera bwe kyokwasama ffe ne tuleekaana ddala eyo yamiina y'omuntu asaba biri bye tuwuliriza nga imaamu asoma kwe kusaba kuno Allah byanukule bw'omusanga mu biseera bye eby'eddembe nga mwami Kibudde saaki Allah gikuteremu baraka ofuna amiina entuufu amaani bino byategeera tuminisa ebituufu biri ebyali Fatiha tujja na kikwati jasika kuleekaana mu buleekaanyaawo imamu aleete essuula endala tuve wano twerwaneko tutegeere bye tusoma naddala mu Qur'an naawe gwe kennyini suratul Fatiha ng'ogisomeyo mu kyama ku lwakabbiri ezisembayo ku bisha soma ng'ogoberera by'oyogera imamu bw'aba tusaaza soma eno kasomerwa tugwe eri munda nga buvuunula ogenda okumiinisa nga ddala osaba Allah yanukule imamu byatukulembeddemu tufe nnyo Qur'an tumanye byetegeeza ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tubijjanga ku lulimi kusalira okitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ofunanga yakadde n'omusalirayo olusaliranga lulwo nga tamaze kwogerwako abaye kakati bw'oli wangala nga tofunye amwogerako ng'olwa goloza yaba aviriddemu oba gwe oviriddemu funayo akadde omusalire sallallahu alaihi wasallam bigamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima mpola mpola omaleyo olusalira oddemu omaleyo olusalira oddemu omaleyo olusalira oddemu omaleyo olusalira oddemu ekyo osobola okwesalaga nti akati akabiki kano keninye nga ngenda awaka kaŋŋende nakumusalira paka lwe naatuuka akenkera ng'ova awaka oba takisi yaffe ogire ku istighfar astaghfirullah 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 paka lwonotuuka ku mulimu oba jangu ng'obiteekulwaga nti akati astaghfirullah ekoma bwayizi subhanallah walhamdulillah wandegeye la hawla wala quwwata illa billah paka ku mulimu twemanyiza okutendereza eyatutonda olw'ebirungi ebingi ebikulimu ensonga yaffe namba 2 nga bulijjo Allah kumwebaza webanje nnyo okwebaza eyakutonda wakati mu kulowooza ku bingi byakukolera bulamu okyabuyima bayingidde ettaka leero baliyingidde obulamu okyabuyima saasira nekino nkigambe mu mbeera etayagala kisussa mwami Kibudde bwe tulijja wano ku lwokubiri nga waliyingidde mmande gwe muli olaba tetujja wangi tuba tulina kujja mwanika tetujja saba okubawagize si bigattirawa gwegenda ffe tusigale nga tukyala lowooza ku mutonzi obyakukolera towa nnyo obudde byatannava bane wano sijjana tagabirawo byonna wano kati gwe wannyo omuwendo byakukoledde biteekeko nnyo ebirowoozo bimala bulungi nnyo okusaanikira n'okubika ku byatannaba obulamu okyabuyima abaali abagagga abaali ab'amannya
abali bamwoyo gwa ggwanga, abali abakulembeze ba president Uganda mpuliro bono wa mwenda wakumeka wa mwenda omunana gwe guli onoonya 27 abali mu nsiko basajja batu oba wasigadde bameka mami kibu abali 27 tusigazaawo 17 tebawera anna basigaddewo nabo ndowooza bwe kuba kugenda bamaze okwambala tebannaba bambadde ofunangayo akadde mwami Kibudde bino bye twogera obwogezi gwe n'obirowoozaako bulowooza ng'olina wootudde n'otulina bwayiise n'okkiriza nti bwati bwalisigala nga simuliimu nga tomuliimu. Wallahi ekibuga Kampala owekitiibwa Sebana Kizito takiriimu, n'owekitiibwa Alhaji subiza abantu okuddangayo n'obuveera yagi Allah mutwala n'obuveera omusajja Allahu akbar. Bassekabaka mpulira tuli 30 tulinawo juza otwanyweza bulaadi ebirogologo biro juza otwanyweza bulaadi ebirogologo sikatono ebirogologo bulamu tukyabuyina sabaga wekitiibwa tuwa okubukozesa mu byonna ebyetaagisa ng'akakisa kakyaliwo. balwadde abaweereddwa ebitanda leero, abakimazeeko ewiiki, abakiwezezaako omwezi olwaleero, tolina wakuluma. Ebisigadde biringa bizibu kuba tolina wakuluma. nga alina wakutte tosobola kujjukira nti waliwo ekizibu ekirala linnyo nibanga nti likulumira emyaka 4 tukuwemu fees ati batule emyaka gyonna erinnyo likole litya. Tubaze nnyo yatutonda gyatujje nga wawanvu, gyatujje wawanvu, wandibadde wamala bulungi okusinziirako okumulekera gyatutwala. gwani gwe olwaleero mu mwaka guno bwe wenonya emyaka 20 awo 210 wakola nteekateeka kyawo wonna okujja ng'oyitawo tuuka olwaleero. Eyo enteekateeka gyoyagala okukola oyite mu mwaka guno, wallahi bw'oba wakuba mwenkanya bw'otunula gye tuva tetulinayo nteekateeka neegi. Nze ndi omu ku kyokuyiga kyange, nze nemanyi bulungi Allah akbar. Nkugamba ekisinaani kagali kange akamyufu kemba nkujjukiza ate gwe Allah akbar. Hajisakibu kati nze mba nkujjukiza nze ekazowali nga yenze kati la ilaha illallah. Nteekateeka ki kanjogere nasakibu oyo amanyimanyima gwe walabanga oli owekazo yoona olwaleero. Wallahi ne jjajja wange omukyala Allah gye yankuliza n'akomawo olwaleero ne bamubuulira kazzukulu kaayinza okukeegaana nti aliwa bal simanyi gyayinza nakubuuza aliwa akaliwa. Tukkiririza mu yatutonda bw'otuna gy'ova kkiriza nti walina nteekateeka yonna ekutuusiza lwaleero.
nejolaga toyina nteekateeka. Mutwe gukulumira bwerere. Yatonda ebitonde wa buvunanyizibwa nnyo. Asooka ataasembayo alabirira ebitonde byonna mu budde mu ndabirira esinga okuba ennungi ey'ekisa ekitoogerekeka ey'obukwata mpola bwotolina gyogenda kusanga. Allahu akbar. Saba omutonzi waffe natta okusiriikirira buli muntu yeetuuze okkiririze mu bwomu bwe yakutonda bwomu era kulabirira bwomu. Mu suratu Luqman ng'eggwako owekitiibwa Allah agamba gwe nange ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Peje semba suratu Luqman. Allah ayita buli yenna yakkiririza mu bwomu bwe yamutonda. Ittaqullaha bera wabuvunanyizibwa mu byonna bitegeze eddiini. Bera wabuvunanyizibwa mu byonna bitegeze eddiini. Wakhshaw yawman weetegekere nnyo olunaku, otye nnyo olunaku, olowooze nnyo olunaku. La yajzi walidun omuzadde lwatagenda kugasa an waladihi shay'a mwana we kantu konna. Bannange olunaku lugenda kujja ng'omuzadde talina kyagenda kugasa mwana. Bala bino tebiri wala, bitandikira ku duniya. Allah leeta ekimbe nga ne bw'olajja n'otate tulina kyakukolera. Wangi abaana basobola okutuula ne bakigabanagabanaawo buli muntu nekimulumaalumako kisobola okukenderako. Wangi olajja n'obulwadde bunzita tugamba ng'olabye kyetulinawo kati ng'olabye nekinyamba ki tukutwala mu ddwaliro tutuuka mu ddwaliro bakwekebejjeza ebikuluma bibuze kati ayinza okuyamba yazinga emikono n'akutunuulira. Wakhshaw yawman weetegekere nnyo olunaku, lowooza nnyo ku lunaku la yajzi walidun omuzadde lwatagenda kubaako kyagasa an waladihi shay'a mwana we kantu konna. Bitandikira ku duniya. Lwadde bujja bukufunza fe abaana ne tusaasira basaasire, omwana akwatiddwako ennyo n'ayunguka maziga. Kati bwagatonyeza gweno n'obona. Wala mauludun yadde omwana huwa jazin an walidihi shay'a okubaako gyagasa muzadde we. Tetunoonyeza baana muwogo, tetunoonyeza baana fiizi, tetutegekera baana baffe kaseera kajja nga tolina kyogenda gasa mwanawo, nga n'omwana talina kyasobola kugasa. Allah natulama inna wa'da Allahi haqqun. Buli ndagana Allah gyeraganisa ya mazima etya buli analongosa empeera yinnambike nanega yalirira endagano weeri era nnambike. Kati ku bibiri kiri gy'oli inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Omuntu Allah yamunnyonnyola byonna. Kati okusala okuli gyali imma shakira ayagala ki? Ayagala ki ku bibiri? Layini ya kulongosa na mpera y'abalongosa, layini ya kwegayalirira na mpera y'abeegayaliridde. Basadde bannange, abaana twabazizza ku masomero n'abatannaddayo tetunnabazaayo, tewali buzibu. Hadithi eno tumalirize
ya Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma agamba ono muvubuka bamuyita Abil Abbas yeyitanga taata wa Al Abbas yali muvubuka muto galamanya yagetuma tannawasa niyita taata gundi kikirizibwa sharan kikirizibwa omuntu okuloza ku linnya ly'omwana gwalizaala neyetuuma erinnya ly'omwana oyo kati ono mwami mwe yali omuvubuka Abil Abbas Abdullah ibn Abbas omwami ono Abdullah ibn Abbas taata wa Al Abbas ava mu famire y'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nekino nkwegayidde bwegayiriza Haji Sinan tufube nnyo famire eno tugimanye nga basobola okutambula bassaabasajja bassekabaka notusengekera omu ku omu ono mutabani wa gwe tulina kati ssaabasajja mutabani wa Mwanga ate azaala Mwanga nedda nammwezi si mububi mba abaganda tebaliwo eki tubimanyi nijaki kwegamba wano obyogererewo omusajja nagenda kutunuza saidi eri abiremedde nga lumu osinga tufeeyo nnyo neno famire tugimanye bwaba ssaabasajja mutabani wa Mwanga mutabani wa Muteesa naaba mutabani wa Mwanga naaba mutabani wa Chwa bwe mbikyamya tonoonya ojja kunoonya mpawulire tusaana owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama naye tumanye ebimukwatako tumugoberere bajjajjaabe kyabuvunanyizibwa nnyo n'okumanya kitaawe abamu ku baganda ba kitaawe jjajjaawe azaala kitaawe omukulu Abdul Muttalib ye yali jjajjaawe azaala kitaawe taata w'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali omwami Abdullah n'omukyala Amina be bazaala owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ateekateeka ensonga ze nga wallahi buli nsonga bane ensonga. Laba gwe bw'ozaalwa abasiraamu bombi omubaka we n'azaalwa abatali basiraamu bombi. Sabala owekitiibwa atuluŋŋamye ate okufumiikiriza famire eno tetujja bwali balla atuwaddeyo akadde tulijja nga tugenda kutumya famire eyo n'ebigikwatako naye ono omuvubuka hadithi eno kigambwa nti ebiseera byayogereramu ono Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma byebiseera bya hijjatul widaa nabbi mwe yakolera hijja ye sallallahu alaihi wasallama eyali emu yokka. Nabbi yakola hijja emu sallallahu alaihi wasallam nasiba ebisibo 9 sallallahu alaihi wasallam. Kati byali biseera bya hijja yeeyo ono omuvubuka mwanyumiriza bino agamba nti kuntu khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nali mugongo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yawman olunaku lumu. Ekigambo kino abamu batugamba banna hadithi nti teyali mugongo wabula baali bebagadde ku nsolo etya emu ng'owekitiibwa yaweesa omuvubuka ono sallallahu alaihi wasallam. Omuvubuka agamba nti faqaala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti ya gulaamu muvubuka inni uallimuka kalimatin kankusibirireyo ebigambo kankuyigirizeeyo ebigambo kankulaamireyo ebigambo kankusomeseeyo ebigambo. Ndowooza wano tujjewo ekyokuyiga abasolobyemu mu myaka tufuneyo akadde akatulako n'abaana baffe nga kino tolinda mwana wo beera wakiseeri abaana baffenna
sanga omuvubuka gwalabanga musiramu muze ebbali bakubye musibirire ku bigambo ebyenjawulo byozoyiga mu ddalasa ez'enjawulo. Yamusibirira ensonga ziringa 6-7 ze tusaana okusookera ddala okwesibirira, n'oluvannyuma tuzisibirire abaana baffe, n'oluvannyuma tuzisibirire abaana ba mikwano gyaffe. Mukyala azisibirire bo, omwami azisibirire mukyala we. Ndowooza n'omwana asobola ozisibirira bazadde be, kyekituufu. Yamugamba kisookera ddala ihfadhillaha, weekuume eyakutonda, weekuume eyakutonda, weekuume Allah. Yahfadhuka, naye ajja kukuuma. Owekitiibwa Allah yeekuumwa atya? Enneekuuma omuntu gy'ayinza gy'ateekwa okwekuumamu eyamutonda erimu emiteeko ebiri. Okusookera ddala ogw'omunda tusobola giyita emiteeko 3 kumukkiririzaamu. Tulina ebbanja ddene ery'okukkiririza mu bwomu bwe. Teriyo kitusumbuye mu nsi muno nga butakkiririza mu bwomu bwa mutonzi waffe mu miteeko 3. Ogusooka okwanguyizaamu tuteeka omumukkiririzaamu mu byakola. Waliwo ebikolwa nga lwampaka bwoba wakukkiririza mu mutonzi wo ddala okuba omukkiriza omutuufu. Waliwo ebikolwa nga byo oteekwa okukkiriza nti abikola alyo mutonzi yekka. Waliwo ebikolwa nga byo olina kwetuuza obisomesebwe obijje ku kitonde kyonna okkirize nti abikola alyo mutonzi waffe. Ekimu ku bikolwa ebyo kutonda, ekimu ku bikolwa ebyo kulabirira, ekimu ku bikolwa ebyo kugaggawaza, ekimu ku bikolwa ebyo kuleeta gwasazeewo kuleeta mu bukulembeze na kujjawo gwasazeewo. Ebikolwa bingi. Kati tulina ebbanja ddene ery'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe mu miteeko emeka? 3. Ne wabaawo ebikolwa muteeko gwa 2 nga gwe muntu gw'olina obikola ng'olina bikolerera ye yekka. Waliwo ebikolwa nga toteekwa tokemebwanga n'obaako ekikolwa mu bikolwa ebyetaaga okutula wansi tusome tunnyonnyolwe. Waliwo ebikolwa gwe nga gw'olina obikola ng'olina bikolera omu yekka, mutonzi wo yekka. Tutambule ffenna. Waliwo ebikolwa nga bibye nga yekka gwe wakkiririzamu nti yabikola, gwe muteeko ogusooka kwe tukwadde ebyokulabirako. Ne wabaawo ebikolwa nga gw'olina obikola ng'olina bikolera ye yekka, gwe muteeko ogwokubiri. Ng'ebikolwa bibyo gw'olina obikola ng'obikolera ogwo ng'okusaba, kukakkana wekka, ng'okuba n'essuubi. Essuubi ly'abantu lyonna ekyo ekikolwa eky'essuubi balina kiteeka mwani, kiyitibwa arraja n'ebirala ng'okwesiga kiyitibwa tawakkulu, abalala kye bayita okwesigamira. Sikyendaba nga okwesigamira okwesigamira kiva mu kwesigama. Kati bwe tugaa nti weesigamire Allah ng'otuddewo okumwesigamira, ng'oyimiriddewa nze ng'omu ow'ekitiibwa omutonzi waffe tetumwesigamira, twesiga mwesige. Bweba wakwesigama obwako ne wootudde n'olyoka weesigama. Balo bwe kiba kyakwesigamira omuntu asobola okubaako nga teyeesigamye. Waliwo anaatudde nga talina weyeesigamye. Mutonzi waffe twesiga mwesige, olwesiga olumukwasa byonna, olumulekera byonna. Kati ebikolwa bingi nga gw'olina obikola nga tokkirizibwa kubaako na kikolwa kimu ky'okolera kitonde kyonna, ng'olina bikolera ye yekka. N'omuteeko ogwokusatu, waliwo amannya n'ebitendo nga abyeyawulidde yekka. Waliwo amannya n'ebitendo ng'olina kukkiriza nti ebyo ebitendo bino wammanga nyini byali omu, ne gana amannya wammanga nyini gaali omu. Gye miteeko 3 gye tulina ebbanja eddene
okukkiririza mu bwombo yatutonda mu miteeko egyo esatu. So Ibn Abbas Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngati ihfadhillah, wekuuma omutonzi, wekuume Allah, yahfadhuka, naye ajja kukuuma. Tumwekuuma tutya? Okusokera ddala na kukkiririza mu bwomu bwe. Muteeko ogwokubiri mu nneekuuma gye tuteeka omwekuumamu, kwettanira buli kyayagala, kwettanira buli kyayagala. Muteeko ogwokusatu, kwewala, kwekeka, kwesamba buli kyatayagala. Bw'okuŋŋanya ebintu bisatu, oba omaze okuggulira obukuumi bw'omutonzi wo gy'oli n'ekyennyuma ekituufu. Bw'ogayalirira gye miteeko esatu, oba omaze okugoba n'okwesamba obukuumi bwe yakutonda. Naye nga ove mu bukuumi bwe odde mu bwana. Muzadde munnange, tudde tutuze abaana baffe tubasibirire ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallama byasibirira omuvubuka ono. Tuzimbe empuliziganya, enkolagana wakati waffe kennyini n'omutonzi waffe, tusale amagezi gonna n'abaana baffe babe n'enkolagana n'empuliziganya n'okukkiririza mu bwombo omutonzi waffe. Bino tebyetaaga irimu nnyingi. Seka Musa kutula n'abaana bo mpola mpola, ojja obannyonnyola mu lulimi lwe bategeera. Tuba tuli ejjuuni awo, tuli ku kyamisana, nga kano okabuuza nti omanyi ejjuuni nyo gye balikolera? Ejjuuni gye balikolera factory ogimanyi? Anti omugaa nti batuwandikirako agukola bwe buli ne keekera kavera kubaako bakagikola n'ebirala. Kakati ejjuuni nako ne kavera kuliko, kavera kuliko naye tebirabika. Kavera okwo kuliko naye ejjuuni lirina akaveera. Gwe wagenze walisanzeemu ettaka wangi, factory y'ejjuuni teri mu ttaka eyo, walisanzeemu ettaka eriyingiddemu, sabike bulungi. Era Allah ayina enteekateeka. Simanyi yalina tekinologi mu duniya wano yenkanaani? Allahu akbar walillahi. Bw'otunuulira ejjuuni, kino ekintu okuva ejjuuni bakiyita batya? Seka Musa, kino kye tusimba wayite ebbanga wansi tujjeyo ejjuuni. Juni kale katukirekawo kiyuni. Bw'otunulira ekiyuni nga muganda me bwakiise n'ejjuuni biina akakwata wangi, fe abaja ku ttimpa sibyo ebikola bye. Ettimpa n'ejjuuni biwoma kyekimu. Ettimpa bw'otunulira ekinnya kyetusima tutekemu ekiyuuni, wayite emyezi 6, 7, 8 tono n'ejjuuni, omwana yeetaaga okulaga factory ekola amayuuni. Mutuukewo nga nti ekinnya ekyo kiraba, tujja kukomawo mu bbanga bwe riti. Ndowooza omwana ono bwe tunaamulaga omutonzi waffe byakola bye binaamuleetera omwana ono okuwa ekitiibwa omutonzi waffe bulijjo gwe tumugamba. Yayasa omusana, yatonyesa enkuba, yameza buli kintu. Falyanduri insanu ila ta'amihi anna sababna almaa sabba. Omwana ono twogere naye ku bintu ebyenjawulo nga byonna bigatta ku mutonzi waffe. Kazaalo kaga nti okimanyi twaliko ekiseera nga tetukuyina naye teryali busa mama onaakuzaala. Omugaati emabega w'enteekateeka eno eri omutonzi waffe oyo nange yantonda, era nange oli jjajjawo oli maama wange yaliko olubuto
n'owaza kuyonsa nange bwe banyonsa. Abaana bano tugezeeko baggulira ekifaananyi kya nnyini nsi. Tuleka kutiisaatiisa nga batiisetiise n'ensi nzibu mutasome nnyo nga nzibu yaawe. Gwani agenzi asome nnyo yajanguyire. Please omuzadde nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatuziza ono omuvubuka tutuze abaana baffe tubaggulirewo tuggule obwongo bwabwe eri nnyini nsi. Omwana wange alenga ekituufu takukooya takusa ku pressure amanyaani ali emabega wa byonna si ggwe si ye si maama. Akakana kagenda kusaala esitwala nga kamanyi nnyiniyo. Akakana kagenda kusoma eddiini nga kamanyi nti eddiini yekulembera byonna. Bw'oba onoonya obuwanguzi mu nsi ddiini eno yekugatta kuona akola ejjooni. Buli lwotosala okyankalana n'akola emmere takoze emmere yokka oxygen oyo tetumanya gyamukolera. Waba kubanga factory nga ye oxygen ndooza yandiridde ekyalo kiramba ebyuma gumayuma aganena gakusigatya gakulage wano kitanka nawali kitanka bakulage nga kati oxygen abawedde ono aba akyabulabulamu ono aba bakyamusengejja kati abawedde yolye ku dunia. Simanyiko factory oxygen munyambako emabega kawo tubadde no program ya covid mutwalabira oxygen wabisirinda ono wafa ali muki oyo kati kwoli kwenu naye sirinda oba yamutonda muki. Kati omwana ono tutulene tugabane ebiri munda. Omwana ajjenga gguka obwongo kyannaku nnyo kubanga akaana tutula nako ne kakolaho omwaka soko jayo kaliculate damo kibale Kamadi yakoma ku senior 3 bakola omwaka wa P4 leta wano omwaka wo tulabe kino kisaze muki kino juzi nze kenyini nakikonyonyola nze kenyini wano gwe mutwe guli mungi biri byotabukira bipaaya ala square nawe kenyini tebyagasa body mass nyine bisagala kujukira kuba mpulya no nina kujukira maneno kizani watu yanga bwetege bireke tubireke sinani ruo migration abaruo nga basenguka jipiri nani kati biri sasa safana zingine wagambi yakuleta mitwala 3 mwezi mwana kusoma jipiri mwana kusoma jipiri nani nina bongo baliwa kakati atiche akasingo kunuma atawe tutunudda wao ono yali jipiri ono simula wa toina chabbe kyogenda kukolera mwana nga kumugatta ku mutonzi wammwe kati ogenda omuganti ihfadhillah wekume yakutonda nga omwana gw'omugamba mu bwongo mwali era omwana omulage enjawulo wakati mu enzikiriza yammwe n'enzikiriza y'abanneyiba tebali bawulira bayimba Yesu si bituufu feno bwe twatabukidde mu ddiini ate twavumye buvumu abakafiiri abo gwe tomugamba gwe munnyonnyole bulambulukufu buli kitegeeza omutonzi waffe obadde okimanyi nti eyatutonda mwangu wa kutegeera ku Allah bawadde okufumikiriza anaategeera obugagga bw'omugagga teyeetaaga kumala kumulaba yeetaaga kulaba bya bugagga wangi singa osanga tuleera 16 ne baga nti zange weetaaga kumala kundabako kakasa nti nina sente wangi gwokakasa bukakasa nti akasajja kalina wallahi ne bonsanga nga ndi kampi nkukoma mu kiwato ojula kufukamira okumbuuza olwabiri bye wategedde tulina bagagga
betuwe bitibwa nga balina buzimbe zimbe kati nyini kazimbe kano netusala naye era olaba abamumanyi bakola nga yina kano nojula omubuuza nti anyamba ki ogula yenyini kizimbe kino kyonna abaana tubanjulira nyini nsi yonna nga tujje tubulaga nti ekyo kira nga bwoyinza okutambula mu kibuga singa wawe azimbe bizimbe binga byonna bizimba mu nzimbe emu mwana wange wetuma wekka okutandika okubyanjulira buli gwolayo ekyo ekizimbe kirala kya Sebalamu alina n'ekirala enateezi kirala kiri kireka yaguze kiri ekyekampawo ngaokkirira nogira omubuuza nti akusasula mmeka ez'omulimu guno nedda nze mumanyi gwolaba era ndi mukulaba kuki osobola kukyaza Sebalamu nnyini Freedom City wakaawo notomwanjulira abaana nababulya nti wangi ate one bwakyala mu baneiba gwe kennyini era okemuvuga nti tuyite tumubuuzeeko ate era ne neiba oyo wabulijjo omuyisaamu amaaso sajja sikakano kati gwe oyanjulira abantu nti omulabo oyo gwe bayita mwami Sebalamu kati Sebalamu kati obeera waggu naawe oli musiru goliwa watamanyi daba tutunga n'abantuntu betalina kyetufunamu ehfadhillah nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba omuvuka Ibn Abbas yekuume Allah yekuume yamutonda yahfadhuk naye ajja kukuuma kati abaana baffe bino tebajja bitegera okujjako nga tusoose banjulira ono gwe tulyoke tubagamba okumwekuuma nga bakimanyi nti ensi eno yonna yiye si yiye ng'alina gwe yagigulako si yiye nga waliwo yagimutonera si yiye nga yagisikira yiye gye yeetondera. Allahu akbar. Na buli kiri ku nsi yonna kikye era mulayini yemu. Ffe byaffe bye tulinako obwannannyini biri miteko ndowooza gyegyo bye tulinako obwannannyini twagula bigule byatuweebwa twabisikira. Ekirala ki anji n'ebipangisa nabyo byaffe. Kati obwannannyini bwe yatutonda tebuli mulayini eyo. Bwannannyini obwetondera, bwannannyini obwafulumya. Tuzimbe abaana baffe, sinanya abaana bo batuuze baga nti esaati eno kanzu eno giraba Allah alina obusanyi bwe yatonda bwonga bwe buli ebyokulya bufuluma wuzi era Allah alina obuyinza. Wakati engeri gyatwambaza kazambi w'ebisaanyi n'onyumira ddala bulungi mu kazambi n'okuba n'ekikalu naye ng'oyambadde kazambi waggulu kazambi wansi. Allahu akbar walillahi alhamd. So tutuuze abaana baffe oluvannyuma lwaffe okwetuuza nga tetunnasonga ku kizime ekyo kyagundi bino byagise wava Allah musaasire musajja ati amasolo ffe twagalagirira abantu gani neryegiri nerirya ligula ne katolaba ne wano ng'okkirira wano kusaapola awaawa ekyengulwa ngoga nti oli ku musaala. Tandika abaana bo basongera ku ebyomugagga omutuufu. Bw'onooba abaana bo basongera teweerabira okwesongako nti mbyayina tutandike naffe oba tutandikire ku bisigadde. Banooza nga tonnasonga suuka ku katugenda obaga nti mwana wange ihfadhillah wekuume yakutonda nga ddala bakkiriza nti asaana kwekuuma asaana kwegendereza. Oyo emirundi egisinga omwarabu aga nti idha urifa al amiru alagidde bwategerekeka sahala al awamir nebiragiddwa byanguwa. Idha urifa al amiru alagidde bwategerekeka sahala al awamir
n'ebiragiddwa byanguwa. Just mukulu yatugamba temuddamu okuva awaka, teyayongerezaako nti awulidde tegeeza ekyo olwedde oba okimanyi olwani ako. Kati abaana tubaggulire nga buli kyetusongako tubalaga nnyini kyasookera ddala omutuufu, netubalaga nti bano abalala betulabanga bannanyini abo bo bakiseera, era oli yasalawo nti kati gwe tulako wano. Allah atuuza omuntu mubwa pulezidenti ekiseera wangi, mulala namutuuza mubwa ssaabasajja ekiseera, mulala namutuuza mubwa honorable ekiseera, ffenna natutuuza mu bulamu ekiseera. Tutule n'abaana baffe tubaggula obwongo ku nnyini nsi, tuleke batiisatiisa, tubakakase nti kasita ofuna enkolagana ennungi n'ennyini nsi gwe ensobo gimaze n'obulamu obuddako oba obuwangudde. Olw'ebiseera katukomaawo, saba Allah ekitiibwa, hadithi eno n'endala tusooke ffe kennyini twetuuze, ffe kennyini tusooke twetuuze, tutandike okugatta ebyobugagga. Ekituufu n'obiyita ebyobugagga saidi yange tubiyita bya bugagga bya mutonzi waffe kuba ndoza kye tuyinawo, otherwise kuye si bya bugagga. Ebyobugagga ndoze nomulamu bwaffe bye bintu omuntu byalinako obwannannyini nga bya bbeeyi gyali. Kati omutonzi waffe talinako kyalina nga kya bbeeyi gyali, tajagala, tabikozesa, tabina mbwetaavu. Kyovola Allahu akbar, Allahu akbar. Emirundi egisinga nga mmaliriza eno mu bantu ekintu kyotolinamu mugaso, emmere y'embwa ogigitera mu sowaani oba ku ttaka wangi, ku ttaka oba eyagala eri oba teyagala ekoleki egireke, ffe tetulina kyo kujagaza. Bw'oba owa enkoko era okasukira nkasukire, tosobola kukoza sowaani ya nkoko. Lwaki ogikasuka gwe bino byogikasukira tobinamu bye tuyita ebyobugagga mu nsi ebisingayo ebbeeyi. Omutonzi waffe tukakasa tabinamu kyabirabamu yadde yabissa mu ttaka. Zaabu ali luddawo wakati mukubanga bya bbeeyi nnyo gwe bwokisanga twala oya ndoza n'okumuyita omugagga tumuyite mugagga kubya kyetuyinawo, otherwise ali beyond, ali wala nnyo n'obugagga ffe bye tuyita ebyobugagga. Fate no betulabanga abagagga banaku babyagala olwagala ne Allah jalla jalaalu tatunaka ku plot ate tabitunda. Oyo zaabu oba mafuta gwe bogasanga gago gwe kasitoka kasanti gogalabye gatwale gatunde, bosanga golodi wuwo yetalina kyo tagenda kuvunana nti ate watwala golodi wa go amulaba wuwo. Allahu akbar. Feno mugagga bw'oba olina kyoyagala akuwe era omala mubuuza nti simanyi oba biri ebisikola kyabyagala era oddemuga nti ye bulijjo zabulira leetawa nga mala obyekolera nti ebyo kyali biramu nkyabyagala. Kati ku zaabu mafuta n'ebiri na byonna ebyobugagga eby'omu ttaka tomala kubuuza mutonzi nti oba tabyagala gwe twala. Abaana tubanjulire omugagga omutuufu, takomyeko ku bana bya bugagga, yalina enteekateeka zonna ezisooka ate zisembayo. Omwana wasomye obubi ensesityo ba chemistry mutuuze nti asi enkomerero fe omutonzi waffe bw'aba n'agaggawaza tasinza kuze wafuna mu chemistry wangi saagala kukalemerako tasinza kuze wafuna mu P7 yiniso nyina bemanya balina amalwaliro nga si basawo nga tabisomanga nako ne P7 nate yanyimala naye nga eddwaliro lirye ye yanoonya abakunguka mu ebyo n'abawa emirimu. Oba ntegerekeka bulungi? Tutuuze abaana baffe tubaggula obwongo kwani nnyini nsi ani nnyini nteekateeka zonna. Ffe kennyini tujja kuwewuka goleke kwekoya na kwemenya
nabo kenyini era baweewulu bakkirize nti ihfadhillaha yahfadhuka, mwina mwekuuma bwekuumi naye atuseeko obukuumi. Katukoma okusaba Allah ekitiibwa tugase n'ebigambo hadithi erina ennyingo nga 6 tujja kutambula mpola mpola insha Allah tabaraka wa taala. Katukoma subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Tutera okuba kugabana bintu by'okuyiga endowooza olw'obufunda bw'obudde insha Allah. Katukoma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.